nti sinsobi yange nti nno nina ebbina abantu baba kibasiru nno bulijjo bwentyo bwe nyambala mbadde simanyi nti nkuna bwekyo kya bulijjo nyambale mabugo nyambale maki amabugo gamanyi kigambo kyoyogedde okimanyi amabugo ze sente zibawa abantu oli ng'afiiriddwa omuntu I mean back cloth olubugo like no olubugo in plural ziba mbugo embugo amabugo tojja gambala mukwano byentabukako nkugambye ne sound teyali mulungi yasinze nze kasooso kyogere ekya sound sound waba abantu teyali mulungi agambye olina okuyiga ennyo you still have a long way to go ani agambye panda ate ani oyo Crystal Panda tomumanyi yayimba luyimba ki yayimba empere oyo nga juzi nawodde ku energy nga nsaba kolabo namugambye jamuddira ndi busy akyayimbira obutebe kyalina mulimu gw'amaanyi ogw'okukola mulaba mu masomero oyimbira baana kyalina omulimu ogw'okukola at least nze nayiri nyimbira abantu baddala abakulu kamale okuteekayo oluyimba oteekayo biki ka challenge oluyimba olwakulema okuyimba tera oteekayo challenge kati be balunyimbira bagamba nti lwannema era lwakulema wagenda ku studio yesoko nyimbire okoti kimayo ne verse z'oluyimba ezo bbiri aziriwa oyina eya studio neya Sidiki Vocal ngenda temuzogerako ngeza Purple Party NRG ndesoko nyimbiremu verse ya gundi ya Sidiki Vocal naye wali obaddeko ki Glory ebyaddala wali obaddeko ki what happened kisokera ddala it was my first time to perform ku stage ennene buli omu akimanyi n'ekirala sound teyali mulungi ate nga nsuubira sinze nze kasooso kyogere ekya sound sound waba abantu teyali mulungi neda sound gwe waliko kubanga yali wa Phenon right simanyi naye teyali mulungi kubanga walala wengenzeeko nga performinga after that I did good like Purple Party walala naawe oblaminga sound wa Phenon teyali mulungi simanyi oba waabwe oba si waabwe naye teyali mulungi yenna nanyini waayo teyali mulungi akyuseemuko tegeza bwegasse ku Azawi yava n'atugamba Phenon their sound is not good gwe naawe ogamba sound wa Sidiki teyali mulungi wali teweewulira wali towulira abantu nali seewulira kidongote like sound system teri balanced konze kanyimbireko like mukeeya waggulu so that abantu bampulira kuba seewulira ne mic nga tegira bulungi n'abayimbi abalala baliwaawo abakyala bali bastrugglinga nkiwa nabo bayinza okukyogerako ko gwe kotuba akapera gonna nsobola okugayimba alto tena soprano eyo bagita tena like ng'oyimbira soprano ya waggulu ekituufu kyekiri wa tena soprano tena gye wali oyimbiramu kati olwo oluyimba olaba nalimba bwe nti mu studio bankyawaba ndi mukakkamu kati oba ku stage ogudongo guli very loud ate abantu olina yimba ne bakuwulira so like nenyambusa ki wano we banayimba wali nenyambusa neŋamba bankyawaba oba noyimba bulungi ate era newoba ogambye kyewayimba naye abantu basabudde Gloria Bugi mukwano byentabukako nkugambye ne sound teyali mulungi naye nakatandika I'm growing I'm learning mwenna bagambye olina okuyiga ennyo you still have a long way to go ani yagambye Panda yagambye you better than a recording artist than a performing artist ate ani oyo Crystal Panda tomumanyi tugamba Crystal Panda tomumanyi yayimba luyimba ki yayimba empere oyo nga juzi nawodde ku energy nga nsaba kolabo olimba kebera kugundiye ku TikTok wagimuwadde namugambye jamuddira ndi busy
kale laba oyo yabadde agamba simanyi kuyimba yagambye you better off recording than performing artist. kati waliwo abamu byewe byagaana nga baagala naawe bakwambukireko kati now everyone has something to say kubanga naye tobanenya anyway buli omu ayagala sannyalaze aliko buli omu ayagala kunze kati naye bonna ne bavaayo buli omu abeeko kyayogera. I saw a interview ng'oli ne Prim. Prim a day before. How was the interview first of all? Kwa a day before yatugamba tunagenda kugundi nagamba it's better off not taking off time nogera nokola practice ebyokuyimba bireke talaba nko muntu ali unready kugundi ku stage nga bwe wajja. You are not prepared at all. What are prepared? Ogende wasidi. Nali very prepared, but I've told you Chatuka first. I was overwhelmed. Stage. It was my first big stage. But tekyandiŋŋaanye kuyimba sound nali seewulira kwe kuyimba obubi bwentyo. Bulijjo yimba house parties. Bulijjo performing nali even the day before I had a performance ku Governor, but it was good. Wali, I mean the crowd outside. I mean it's cricket over. Isn't it the biggest stage ever? Yeah, that's what I'm talking about. And yagambe mbuno wajja toli ready. That's Prim. Nali ready sound yali oyina obuzibu. Shira price omanyi. Owulira ndowooza gya nomanyi Shira price. Yayise bamaada mujje mu bannange olugambo mmere ya mwoyo muddeemu nti ye nga nawe oddamu nti ye. Nanze sina budde bwebyo nama ndi busy nnyo mbaleetera hits endala mugira mubeeraawo. Anyway kirungi nti nno mbawa ebyokwogerako topic abamu tebakyalina content munaye bwe kiri. Shira price alina content. Mmere y'omwoyo. Olugambo yagamba olugambo mmere ya mwoyo. Kanono ka spread alina kwogera. Gw'okyankalanya nno omuyimbi n'omuteekako ebintu nebigera bimufuukira akabasa. Irene makeup yasinga. Irene kati bikyogera omufuuyira. Like a spray. Teri kutuyana. Yeah, perform inzo kuba show 24/7 tuyanye nga makeup tayisengo wabayimbi amamu. Olabeko muyimbi ayiga makeup. Mbalabanga munaye. Banji. Naye abayimbi abo kati baagala bamanyiira booli muyisaamu eggaali. Baliwa. Gwe nnyina gwe nkugambye. Olina gw'omanyi nga biyiika makeup. Eziga bajje wane wa Irene. Bajje wane wa Irene makeup yasinga. Sooka mufuuyire nga tayogera. Olina kwogera. Ate alina kussa nnyo. Mukwano oli fine. Yeah. Kakati njagala tugereko mu music. People are saying you're displaying more of your bums than your kitone in our music. Nti gwe wajja kutulaga mabina si kuyimba olina ky'oyisaawo. Kati nanti sinsobi yange nti nno nina ebina sinsobi yange kuba singa mbadde sikalina ndowooza kati ate bandigambye eki mbaleetera balaga face n'ekirala abantu baba kibasiru naluyimba lugamba luyimba nayimba ku Nyash Kabina so nina okukola kye nayimbako oba okulaga kye nayimbako singa nali nyimba maybe ku ki oba kumpisa oba ku bbeere nandibalaze eryo kitegere naye wano nayimba ku Nyash kyobola bbeere waniriraze bwe wekiri ekituufu wakima kimundu ogwo olawo nakimaki anti n'abantu kyebeebuuza bwe kibabuulire wakima kimundu ogwo waliwo abatugambye okolera mu tawuni wewa ekintu kigamba oli waga nti okolera ate no Shalom yabyogedde mbuli wa mu tawuni nti oyisaawo bibyo otunda bibyo ogenda tasobola kyogera eki ate interview ze nagirabye really kati mu tawuni kyekina nti oyisa otunda bibyo ogenda
Asina kirala Weteeka ku kyentunda market. situunda ngoye ntunda music yekka Buno Oba waliwo obugattamu. ebirala byewagala tujja. n'omubiri Mm. kati nko abantu bategeera baki kubanga nze omuyimbi nkola video shootinga video Mm. kati mu video yagala nkulaga ekinviiri oba ogenda kundaba nze n'omubiri oba oyagala toyagala kubanga video Mm. music erina okuba mu video performance olaba ani muntu Mm. still ogenda kundaba oba njagala okulaga omubiri wasaagala still ogenda gulaba Ekikutwala ku stage ng'oyambadde G-string kyeki walabe kiwakoze comedy store. People are like bagamba kimulese mu G-string ku stage nandiki n'olyoka obikako akatimba kokka ak'ensiri. nze nno bulijjo bwentyo bwenyambala mbadde simanyi nti nkunama naye kyako eddako nja kuba mbalya Gomez bwekyo kintu kya bulijjo lwakuba nze ali mu kamera naye buli omu ayambala bwatyo bwekiri wanje Bwerabe comedy store kyewakoze abasajja nga balirimwe nga bonna bayayaana balingiza bati tebakirabangako. kyekyo omuyimbi talina okukola bwe baagala n'okulaba. be baagala okulaba naye beeyisaako beekoza abanayuganda babaki kati labayo nga luno oluyimba luno olw'enkudi buli omu yalwogera naye bwe basinga okwagala kye boogerera kye bavumirire kye basinga okwagala kagamba ne weebuuza abantu baagala ki kati gwe olw'enkudi n'oluteeka mu practice sinze naluyimba kati kanoteeke mu practice. nze nateeka lwange mu practice nyashi gwe nayimbako Even before ng'olina oluyimba olwa simisimi wali nkugundi ku yali H2O simi ng'olina simisimi era naawe maama yali tonafulumya nyashi enyambala yokka. simi erimu egamba nti simi omanyi bwegenda My baby bujukana hold you tight teguzikira otari urumva kulizo joma leo ziriemva I'm a pretty girl with a biggie bum bum nacho mwechiri nali neyimbako n'abalala kubanga bwendi ekitegeera n'abalala abali bwe batyo to be proud Nyimbo zo zinatambulanga mu layini eyo yokka. Talina nyashi wakufa obola abanjogerako kyova abakuba nnyo atalina nyashi wakufa nze nyimba kubiriwo kitegeera abasajja mwagala nyashi mwenna temweyisaako abawala baagala cash nze nyimba ku byendaba bulijjo ebiriwo real life situations kati ne bibanyiiza abatalina nyashi abasajja baagala nyashi ate ogirina abawala baagala ssente zoonoonya. Omaze n'okkiriza noonya ssente walowooza nkola ki mu music noonya ssente n'obalaga nyashi ssente ne zijja. Talina kutuula butuuzi wama ng'oli awo. Mwagala ntuule nzije mu Gomesi nkole ntya nyambale mabugo Nyambale maki? Amabugo. Amabugo gamanyi. Kigambo kyoyogedde okimanyi. Ntereera. Amabugo ze ssente ze bawa abantu oli ng'afiiriddwa omuntu. I mean back cloth. Olubugo. Olubugo. Like no olubugo in plural. Ziba mbugo. Mbugo ya. Sa amabugo. Yeah. Amabugo tojja gambala. Abanayuganda bakisusa nnyo. Anti tubadde tulina omuyimbi abadde akola ebintu ebyo kati nga tufunyeemukko kalembereza nga yakkakkanamu Shakira. Tuba tuli awo tetumanyi waji wava. Kye kyakugamba nti kotandike music. Bulijjo kuva dda nga nnyimba mu primary nga nfuna ebirabo nga nnyimba buli omu amanyi nga nnyimba. Era nga weeyambula. Bulijjo yennyambala yange kati banzijeko amaalo bulijjo yennyambala yange. Ani alina amaalo? Abo aboogera mbuno aboogera ebyo bennyini banzijeko amaalo Beyonce n'abayimbi abalala bemulaba Beyonce Munnayuganda ffe tuli ku culture ya Uganda abawano n'abawano si bwe bambala nze asoose gwe in that kind temwewuunza mukwano badde ndaba abayimbi abalala naye nga bambala bakyo buli akwongerako yeewuunza
yeewunza naye kolabo yagundi bakimanyi gimuwe butereevu. oba yakusabye kolabo gimuwe akyalina omulimu gw'amaanyi ogw'okukola oyo akyayimbira obutebe akyalina omulimu gw'amaanyi ogw'okukola layira ya andi ayimbira butebe tewabiraba zinabiraba ku mawulire tewabiraba ndoza nali sinnajja mu Uganda kirabika mulaba mu masomero oyimbira baana akyalina omulimu ogw'okukola at least nze nayiri nyimbira abantu baddala abakulu ya ati asoka upgrading atuke ku bakulu olyoke mwogere waliwo n'omuwala wa Galaxy ndamulabye ani Flora wamulabye nga annyonnyola ennyimbayo n'ebintu byewayimbye nga tebikwatagana sinnabiraba nno ennaku zino mba busy ndi mu kukola hit songs kwegamba too many bookings and performing mwe banjogerera eyo I'm just getting booked and performing so ndi busy nnyo ebintu basibiraba era babiŋŋamba bugambi nga bw'obiŋŋambye mbadde sibimanyi yagambye ekyo era naye abadde ku performance yo na the way you performed okulembeza mabina biki actually people are not happy nti you do not deliver on stage instead you deliver your body bambeeko baba nze kasita mu music mubawa ne bamunyumirwa ebirala byaba biveeko nkyabawa music kyabongera nyinayo ne collaboration ne Victor Rose yagitadde oluyimba lwe naye namuwa collabo kwegamba ani yasabaani bye yansaba ate nze alutadde lulwe oluyimba bwatuuse kweyo level nti abantu bakuyayanira okukola collabo talent mweri buganyi kukkiriza naye mujja gikkiriza mweri ennyimba baziwulire bazaagala be bazinyimbira mu studio bagambye autotune mungi autotune neganda boogera ebintu byetamanyi enza nomubuuza autotune kyekini nga tesobola kinyonyola naye kubanga yakiwulidde ku muntu omulala nakyogera additional variant sound gye boogeramu okukola akawooko muyimbi mu studio kati kankubuuze autotune wawano wogimanyira ng'oluyimba we naluyimba mu studio so adduddamu we nduyimbye wano si we naluyimba kyenva oyimba wano si kyekimu kyekiri mu luyimba kati autotune eri waawo naye oba what we ordered is not what we received kwa Acidic Vocal tuyinza okuba baatuwa Gloria Bogi mulala nakuzeemu dda the issue where it came from sound was not good ow'omutegesi sound we yali mufu yes I've performed in other places and I've done great n'abo bennyini abaali boogera juzi nabasanga ku ku NRG nemba kuba show wagirayo nemba performingira ne bakkiriza nabagamba kituufu ennyimba zizo gwaziyimba you can perform beba abantu baffe naye mutonzi yasalawo lwaki si be wali wendi abo bani ani yagambye muno nsigale mu studio lwaki si yali wendi lwaki si yali wendi lwaki omwerabira nnyo erinnya mbadde simumanyi omuntu yakusaba ne challenge nagirabya litaddeyo ne ku page ye challenge y'oluyimba nakamula wajuzi so badde surprise okusaba era nadde surprise okunsaba nze nali manyi presenter nasanyi nti muyimbi so is more good of a presenter than an artist naye asigale mu kupresentinga kubanga bambi naye byesibako bwesibi ebya byokuyimba he's tying himself on us ngendo sabula kujja munnyonnyola ebyo byonna oyogedde byaki nze sitya biduduma sina gye ndaga nakajja nazze sina gye wakajja bajja kuwuliramu bayimbi kyalo abakusabyeyo kolabo kuba panda yagikusabye n'ogimumma sijja boogera kati gwe ne epasani yasaba munne epasi ye legend yagimpa yagikuwa buwi yes okay ne John Black
John Black yagenda n'avaayo oba yali fake account walaba akantu ako ako konna kalaba yali fake account John mukwano gwange muntu tasobola kwogera ekyo n'ekirala muyivu tasobola kwogera kintu ng'ekyo waliwo omuntu awo akola ebyo ebintu omumanyi simumanyi bambi naye nandiyagadde omumanya nemwebaza kubanga naye nga kyawadika wakiraba nakiraba kyagamba n'agenda ono Gloria Mbugi yazze kuyimba oba malaaya neŋamba kati enjagala bagamba nti najja kuyimba era enyimba nzibawadde nakaba mu industry eno nakagimalamu emyezi 9 eno industry 8 in fact sinaweza na mwaka naye waka mumulaba video 7 audio 7 kinyinza obaga nti najja kuyimba kuba good music nakubako kyenyongera ku industry nakubako industry like ngabo olaba nga bano ba Ira Star by representing their country, the young generation. We should be doing more. That's what I'm trying to do for my country, Uganda. Njaga kubako kyenyongera ku industry. Tulete ezo zi Grammys ezo zi beat naffe tubisobola. Nze kyenconcentratingawo kati ku music wange naye n'ebirala bagala nabyo mbitunde nsobola okutandika. Ebyo bye bagamba. Osobola bitunda. Yagamba ki? Okinamu mulingo osobola okubbi. Asokoddemu yagamba ki? Gundi Shalom yatugambye okolera Kampala. The word okolera Kampala kiba kitegeeza. No, liyo wasimanya Twitter. Fake account eyakola gwogamba mu fake account yagamba yabuuza kibuuzo. Wajja kuyimba oba kwetunda. Kani nkugamba nti najja kuyimba era music emubawadde. Naye batabamala nga nekirimu aga nkikole nja kirowoozaako. Tusigale n'okuyimba. Nabantu kibagala kyobawa. Kibagala kyobawa? Abo balabanga nakyo nkisobola. Abo nakyo nkisobola. You a full platter. Kyoyagala kibagala kibajjako. What they want is what I serve. Bagala nyambala itandika kwambala Gomez isheddako njaje. By the way ngenda performing ku African Mondays this Monday. Come through. Ogenda kwambala Gomez. Mbakube show entuufu bebe kwasambu biki kati jangola boba soundi walk African Mondays anaba wa DJ Fik olabo bana fake ngo wachi ngo wabali abalala abandetire kuyimba obubi ate okwambala giswing ku stage kwatandika ku African Monday ko wali ku H2O really ye nojja n'okambala kala nekisinga tunyumira buli wokambala face yo gikweka ebetunde ku kisenge nga kabina ke katunudde mu bantu oba lwaki kale African Mondays nani nyambadde bulungi nnyo wala ambadde gundi ya black era nga gundi Ebugu mulingi, leave people to be. Temu stressing abana. Yambale ku yambala bulungi kustage odelio ebugu moli ya. Kati mwagala nyamba kigomesi? Kati ngoro labo yambadde bulungi. Oyambadde bulungi weesabise bulungi. Kati towulira bulungi? Sewulira bulungi era ebugu muli mpitiddeko. Jango mtereko fan. Ate fani yebo mara yayagala kuba mukunya. Ye mirembe je ngali bute. Ekigambo buto okimanyi? Chechi. Kyekyo kyenyini kyoyogedde. Bute buswa. Owulire mirembe. Bwemba bwenjagala lwakitondeka buli omu alina eddembe lye bannaye. Uganda we have freedom to do anything you want. As long as tekikosa muntu mulala. Exactly. So kati nyambala yange bekulumira obekulumya enjala. Ekugana okulya kiki kituufu ebalumya enjala batuukanga enjala ebaluma nga batuuka ekiseera nga baagala kugajambula njala kika kyeyogera y'emmere kulya kati ennyambala yange kyogamba ekugana okunywa bbiyawo oba okulya emmere amunywa ku sipiidi asobera akusange naye gwe walabye crowd ku comedy store. Let's first go to comedy store. Walabye crowd ku comedy store walabye ko ka video ka comedy store nabulabye walabye abasajja kibadde bakola balese bakazi baabe ku mameeza ne batandika bati bonna yabadde show babadde bazze kulaba ki era show nabadde show babadde bazze kusaala oba kusaba
babadde bazze kulaba show nemba wa show oba wa show exactly kyekyo ekisasusa ng'omuyimbi ne Alex yasanyuse yansasudde bulungi sente ze ko muyimbi nga gwe yansanyuse nasasula sente ze bulungi nnyo ngali contented kubanga namuwadde show nagatala muyimbi mulungi nga gwe amanyo yimba exactly kati chikeni sente zeyakuwadde yazizizaayo oba yazikufuuye n'ogenda nazo yazinfuye nengenda nazo era chicken weebale chikeni kyemwapanze kapange nange besibikola aye ne bwopanga nange zenji sizikuddiza ngenda nazo wategeera sente tebanzanyisa ebyo akisiru naawe olyoka ogenda omukutamira ku siteegi naddene mabega nga takumala nayo kasajja katini bweka sinze yamuyita ku stage kati awo kyali ayagala yakifuna kitegeeza ajja ku stage omusavinga si buli ajja ate si buli ajja bwenjagadde kale okuzinako n'omuntu ku stage it's part of entertainment I do but not all the time era mujje mpola mpola okuba olinga bulinwaji sikuba ebikunyomera okukwatirira sikuba naye aye simanyirwa kituufu tomanyirwa olina gwogambye ayimbira obutebe n'abaana simanyirwa tomanyirwa yep kati tuwamuddi show abantu bakakase nti omanyi ogiyimba shoba naye weeziri nayo yange concert mbategekewa mwagalawa tugwe tokirinamu mutwe olugogo oba Namboole ali nolwefuge kati Namboole ogenda kukolayo ki wagala samba mupiira kubayimbira kyogamba olina osobola oyita abantu ne bajjula Namboole osaaga me believe in myself music mulina ate nga nkyabaleetera okuteesa sikuwakanyiza naye Namboole okimanyi butereevu nnyo ye goal tujja eki ku kasiki ku katiwooko eyo tebasho baba bambukize kuyimba ababakutateyo babakoze ekimama baba basaagamu kati tuteeke ku kale ku gundi wano Africana tekumala temmala nayo ntono jabbategeka Namboole abaana kivuba abaana bonna obayita kalango ko kagenda kuba katya mujjemula ndeka kalango kira kuli mutwe ng'oyita abantu ndeka nawe kennyini okawulira mutwe keetooloola mujje mulabe abalina nnyashi mwenna buli ayagala okukwata ku nnyashi kyokka bye abatalina nnyashi nabo mbaagala nnyo mwe bale kumpagira ate oluyimba naluyimbira bwe lwakuba tebategeera kati olaba olwo oluyimba lwa nnyashi terukwata ku balina nnyashi bokka olusi abantu babakyawa like it's a storyline nagamba bankyawa kubanga nali sirina ki nnyashi like bw'oba tolina nnyashi nga nyimba nti bw'oba tolina nnyashi like omusajja tasobola kuwa mukwano gwe like you can't enjoy his love 100% nga tolina nnyashi kyekimu nga n'omusajja baba talina sente naye tomuwaamu kati nali ntegeeza naye siwaana baba balina nnyashi bokka n'abatalina nnyashi bantu nabo bantu omusajja aba talina sente tomuwaamu like tomuwa attention your time he's not worth it okitegeera time is money I know and money is time exactly so when wear your 5 minutes first of all aba alina okubanga sente alina exactly kati ate omuntu wajja ne love etaliko sente si love tekola makulu kubanga love biba bikolwa ebikolwa ogenda bikozesa ki omwana ayagala flowers ayagala ensikoweri ng'anogayo ensikoweri ng'anogayo obumuli genda obinoge wano olabe oba onaabifuna tawakyali nsiko keyo ogenda gimuweesa ki bwe mba njagala kale kulya mmere muhango ogenda ogiguza fumbira lumonde togenda muguzisa sente 10 nazo sente so that love ebyo bikolwa byonna era byetaaga sente
kiggwera wa mu ssente. naye buke olabika abasajja bakwana like DM yejjudde Nze sibiraba sibibeerako mba ku music wange. lwaki olimba Ge mazima ate nga nkyali muto. olina emyaka emeka buke Ngenda kuweza 2. Guno mwezi Guno mwezi. nga 22 guno Guno mwezi mwezi. it's my birthday. Yes. it's your birthday oweze emyaka 2 at 19 oyita bute When you were You're supposed to be in nyambala, school. when in my generation, I'm Gen Z. I know. When you were twamba, it's normal. Like it's not. What do you mean, Peter? Because sambala bikini, sambala na bikini. oyambala gistring ku stage Hmm? n'akanoteka kakatimba Uno lugoye. I know really luwanvu olwo. anti lwali luwanvu naye nga katimba see through everything Eh. is seen your body structure kati gomanyi skeleton yo abantu bagimanyi Kati wano kyenyambadde body structure tevuddeyo. anti naye kati tekikola ki tekiraga naye kali katimba wali olaba skin naye wano kiraba skin the problem with you eri weight abaana bonna abakugobera bagala tandika okukola byokola tutuuke ekiseera nga tetukyalinawo Baleka okungoberera. N'abasabyeko bangoberere. ogera otukawakawe nawe onyogoga Ani, omanyize ebbuku mu lyennini. wangi tell me tell me tell me Nkwanira kolabyo. Hey. Choba utajja kufaana. Kyekikuleeta okuyita Ebbuku mulingi. kyekikuleeta okuyita obute Yeah. abawagizi bwe bannyonnyola babuulire ekituufu nti bannange mukusiba otyo bw'oyimba abantu bakitegeere Nakironyonnodde dda n'abanyonnyola emeka oba tekitegedde alinde performances endala. zijja Yeah. leero wena wagenda performing Leero sigenda tukulinde ku performinga. Monday African Muninde Monday. ku African Mondays DJ Fik. Muninde nabe Kayunga nzija ku Wednesday. Watandise n'okuba ebyalo Mukwano. Nze ndi busy nnyo nkola ssente babeera awo nga banjogerera. bategeera by'oyimba Ani atamanyi Ogenda mu nnyasha, kisaawe mu bbaala. ani atamanyi simi, ani atamanyi aliwa. Taliyo. good Queen Madi ali mu ggwanga okimanyi mwayogedde muko kikito mwetaaga No wakabi mu ngeri ye naye nange ndi busy. nange ofanono ne busy kankubuuze ekayunga ogenda yimba mu kisaawe ebbaala Kayunga I'm coming on Wednesday nga 11 yangenda kuyimba mu the place is called Zuzu Lounge or Susu Lounge. Zuzu Lounge. Bane musasire lyerinnya ly'ekifo. waliwo gaye akuba ebidongo bamuyita Lounge. Susu Magic Kakirabe kayoyo. ogenda mu kuyibirawa Kayunga. muki Ekyo kyenyini kyeŋŋambye. ogenda kuyimbira mu Susu Lounge Lounge. mwogenda okuyimbira naye bannange ebintu bino odde ewaka n'obirowoozaku bye bayogedde mu mawulire odde ewaka n'obirowoozaku Kati ayo naye nze yatuma ekyo ekifo. it's Zuzu not Susu Ngambye Zuzu oba Susu, I don't know. Kitambulira, it's XU. So how do you pronounce that? How do you Now, pronounce I that? was with today morning nabayimbadde nabo ne bambuuza do you have a boyfriend Bamwagaza a stable no tebaagala mulaba baagala kumanya omanya do you have a stable boyfriend Sirina budde bwa love. No, nkyali muto nnoonya ssente. Ate nkola ndi busy with my music kubanga nkyali nto nkyali muto. I have so many things to learn and do. So ebyo bijira birindako. I have all the time for that. so people who told you first to go and practice and learn bade batufuka ebyokuyiga okyalina bingi First do what? ebisooka olindeko okulinnya ku zi stage nti opafominga yimba mu studio naye nga wokola practice Bazigyeko akajanja byenyina okukola mbimanyi. Yeah. oli mulala mukko Abanzigyeko akajanja manyi abantu baagala nnyo okwefuula mbu ba motivational speaker bamanyi buli kimu kyokka nga ne bye boogerako tebabimanyi. Gwe mugamba agenda abikola olaba oba abisobola. Gwe lwaki toli wendi si gwali wendi
strategy wazze Nziteeka akajanja. N'okunyenyonyenyeza nti Earrings by Irene Makeup byonna bikola. Because bale so tumwogereko Irene Hair and Irene Makeup Sokoje. Studio Limited. Limited kitegeeza kyokoma wano. No, limited, like we have, it's like a company. We have a lot of things. Cream. You can see the skin, dark skin. Wigs ezakabi zonna zenyambala mu videos buli wamu Ne ku stage. yo no ku next stage. Kuba abantu bagamba ku stage wanyuma nnyo. Okitegeera? N'onyuma n'osinga n'oluyimba lwo n'oyitawo. Ate abo tebategeera. Byebyo Irene yabikola munaye. Yabikola. Gwonyiriza otya omuntu n'ayisa oluyimba lwe. Naye nedda olaba like wewe bisoba mu katone nate n'omuzindalo nga bwakugambye nti yali teyeewulira nga like biwogana ate nga yo bambi yogera mpola era omuwulira ayimba mpola ate ebidongo biwogana kwegamba nga bimuwa stress. Birumya n'omutwe. Abayimbidde mukaawo era akayimba. Ezijjukidde abaana bagambye ifu walekaana bwotyo ku stage then wali Ewa. mu kisenge olayika okuba enduulu. Enduulu gyokuba ya mubbi. Abannayuganda bawanjagaza ki? Sinatandika bintu ebyo bya kisenge kyali virgin. Nja kutuga. Owakanamu. Nja kutuga. Nkyali virgin. Nkugambye nkyali virgin naye engeri gyengenda oweza 20 Ye ngenda birthday tandika okukola ebintu ebyo. Ye birthday gift yo. Naye ngenda tandika birowoozaako. Totankula abantu ate abasajja bajja kuleeta zi receipt nga bagamba twali wano mweno room twali wano bajje bazijjeyo. Tugana tomanyi bika bya ceiling sofa omanyi ye waka yokka Mwana muto. soko tunyonyera Irene Makeup kwe tubadde tukyaliko wakuba maama ne bags buli kimu bane Irene kito talina. Tukolera ku abakyala byonna like we are here for ladies, women. abasajja balina ebiwalata tobakolako. Anyway, tunanabasa. Nabo baleetere wig ez'okuteekako. Tuna akabakuza enviiri ne zikula mangu awo. Yimba. Yes, we have it. Ate ngenda kakuwa ogenda ononya ab'ekiwalata ngani. Oyo naye gomanya alina ekiwalata gayeta gukolako. Like no, like gwe kenyini kuba ngenda kakuwa. Nina mukamu. Naye ng'omumanyi alina ekiwalata. Oyina manyi ne gomanya. Omumanyi. Simumanyi nnyonnyola. Omumanyi gundi wa gundi. Gundi wali. Waawona. Gundi waawona le balina ekiwalata. Gundi ndeka. Gundi waawona le balina ekiwalata. Nkutegedde. Tokisala nze sina gwe ngambye. Gwe tebatukawa? Irene gamba mugambe. Banayi. Kyokka obeereyo bulijjo mukavanga ebintu bino obiraba. Ebiriwa. Abalina ebiwalato bamanyi. Nze sina budde bwabo. Nina music just. Obadde okyakinyonnyola. Location, soko bawe location we tuli. Bane tuli Kansanga next to Ecomart supermarket opposite Paradigm. Studio eri awo Magic Touch mu bitiibwa. Kati kana akantu ku mukazi ng'enjovu zizanyirawo nnyo kakola. Omuddo ne gudamu ne gumera. No, like no, already kwe biri kuno. Pimples any reaction. Damu kyakubuuzizza. Kyeki kikategedde. Like ogambye kimu. Ng'enjovu zizanyirawo nnyo omuddo ne gukala. Kyeki Katika omuddo gusobola omera ng'okasiizeewo. Nati kano kakola ku bansi ku muddo. Bano abaana bakubaawe ng'olunaku akubaawe nnya. Abaana batuwa. Be bali waabo. Obategedde. Nze sitegeera Truth Media byayogerako bannaye. Olulimi atandise kwogera Luchina. Nedda kati ye katukumuwa abanoonye kuba ffe. Naye nakusooka kunoonya bbugi gwangambye. Baira buga so that akatwale yoyo. Wechiwala. Kameka? No, katumbo sampa bajamula mu few months.
no sola nababulira mmeka by then nange nkakozesa nviri zange zitolanga nkulu naye enviri zo ziri okay enviri zange nanti nkulu kakozesa walala no nkakozesa enviri zange kwanvu era enviri zange mene ekyo heye koma wano kekazi wanvuya yeah like dandruff tosiibwa nviri bannaye ntuusa okusiima osiimaani eri omukulu Uncle Daddy Andre nkwagala nnyo bale kumpa hit song entasiima ebulagi wanze mwebaza nnyo etasiima ebulagi wawamuwa namuwa maloboozi vocals mu studio yes mwagalekayo lwe lwimba lwoluwulira nyashi oddeyo n'omwebaza butereevu nga oddayo emirundi ng'emeka sinaabagendayo naye namukubyeko ne mugamba oh Daddy thank you for the song ate eyo ekola tugende mu maaso pozi wangamba ekitanda yakijjamu ayina ntebe abaana kabanyumira waliyo entebe kale si kitanda bamuwayiriza waliyo entebe naye kale neneko mpanvu ojamu buli ayagala otuulamu ajjaamu kale oba we basemu ojamu sikigezangako naye nga ntebe mpanvu nnene mu reception yes bye babongerako bamuwayiriza banemulekera babuwaliza omusajja wa Katonda gwagendayo toli wa Katonda ndi mulokole ndi wa Katonda oli mulokole bugi kyaki yayogera ki ku bintu byokola osabira wani ani pasitawo biki byenkola ani pasitawo okola oti toli mulokole kati toli mulokole ndi mulokole ngenda ku Fanero osabira ku Fanero kati Pastor Grace Lubega ng'ayimira ng'agamba Gloria Bugi webale kuyimba Comedy Store wakikubye tamanyi kubanga tuli bangi mu church first of all kyokubiri byenkola tebiina obikwataganira na church ye nze ndi mukkiriza nzikiriza Katonda naye nyina ne career wane ey'okuyimba of which kale ebibiri tebikwatagana like yeah but still tesinzija kwagala Katonda kukkiriza nagenda mu church kusaba yeah no sabira kufanira gwanjaji nga sigwe Katonda naye ate okuba nnyo kati these days ongambe obeera ne bookings zingi ofuna obudde obugenda ku Fanero yes era ne bomba sigenze I attend online we have an online service nedda I attend online eno webakutakula bani gwe amasuka wegakutakula nze mbeera nze kati ekirala nagambye ebintu sibikola I'm still a virgin yeah nze ngambe masuka kati ebya virgin n'okuba ebintu tobikola bijjiddemu ogambye bakutakula kati oba otegeeza ki masuka gatakula leka kwewunza naawe onyonoona by the way gabanno gwe boonoona naye manyi temutegeera kubanga kati enyambala yange ekwataganira wane ku sexuality by the way sobola okuba nga nyambala bwenti naye nga sikola bagita mind harassment. You torture men emotionally. They see you watch that now when you comedy store. Men left their girlfriends, their wives, that was a torture. They didn't know it back happening. Surprise, no attack. It was a surprise. Mental baggage was no surprise. N'abayimbi abayimbira abala comedy store bate bambala like that. Bambala Gomez. Bambala Gomez. Wayogedeko na babitusi. Yeah, nayogedeko nabo. Ani yasinza okusanyusa babitusi. Bonna bakabi. No, ani yasinza okusanyusa. Ku church. Like yakusinza ku attention kwogera naye. Abonna mikwano gyange. Ani yasinza ku attention. Bonna mikwano gyange. Bonna bakwata attention. Iye bonna bampadde attention. Nga yenkanankana. Kadi namba zawe wazifunye. Bulijjo nzirina. Mwogera. They're my friends, yes. Muri mu ka group chat. Sibula bakulaba kitegeeza ongambye oluyimba lwa Victor Rose olulwe kitegeeza ogenda fulumya era lwafulumye mujje mulowagire luyimba lwaffe ya baluyita finally
finally yes video efuluma ku Monday Monday audio yafulumye iyo by the way uliddeko kati je mbuuza ogenda muwamu space yenkana ki ofulumye kuba omuyimbi wogabira omuntu collab mwewa space nomugamba okay olwo luyimba lwo within this space nangenda kufulumya space yonna gye yeetaaga kubanga bibino bintu byaba byakutegeeregana gye yeetaaga gye tujoteekawo ozaako singo zaakera collab nga nze zaako singo ogenda gikolera wadde Andrea ajja kuba surprise mu kirinde egenda kuba surprise mu kirinde kirinde abafulumira ku zino abasinga mwena mugenda wa best boy I don't know why mwena abasinga these days sinnagendayo naye kawakabi yeah it's cool kali sweet ojja kaagala nze I trust you mwenkana size namba obuwanvu wana okay mujja kukwatagana ate nnyo tukwagaliza eddoboozi lirongooke ku African Mando okikube eddoboozi ddongoofu mukwano byuma byammwe bye bitakola nsabira abakola sound abategesi bonna bambi sound wammwe abeereko nga ki nga mulungi temutumenya nnyo temututama tebakisusa